the military takeover which took place on 27 July. Mu bwangu ddala nga General Tito Okello Lutwa eyali omuduumizi w'amagye ga Uganda National Liberation Army afuuse pulezidenti w'eggwanga lino erya Uganda. Kye yasooka okukola kwe kutuukirira abayeekera omwali n'aba National Resistance Army abaali bakulembera Yoweri Museveni, kubanga yali akimanyi bulungi nnyo nti kijja mubeerera kizibu okubawangula. General Lutwa yafuuka pulezidenti ku lunaku olw'omukaaga mwezi gwali gwa musanvu ng'ennaku z'omwezi 27 1985. Ono okufuuka pulezidenti yali awambye buwambi Milton Obote, era nga gwali mulundi gwa kubiri ng'Obote ono awambibwa amagye. Yadde ng'ebibiina ebirala eby'abakwatamundu byasalawo okwegatta ku gavumenti ya Lutwa, baba NRA baagaana okumwegattako. Era nga wayise ennaku bbiri, omulamuzi Saulo Musoke yalayiza Lutwa ku kifo ky'obwa pulezidenti ku kizimbe kya Paalamenti mu Kampala. Bano baakimanya nti oboolyawo balemereddwa okubeera nga bakakasa aba NRA okubeera nga babeegattako. Kye baali balina okukola kwe kulaba nga bagenda mu peace talks okusobola okuba nga bakkiriziganya bakole gavumenti ey'awamu. Okwogerezeganya kuno okw'emirembe abakwatamundu aba NRA baakukkiriza, era ng'ekibuga Nairobi eky'eggwanga erya Kenya kye kyalondebwa okuba nga gye bagenda okutuula bakkaanye. Enteesaganya zaatandika mu butongole ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana 1985 era ne zikomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 17 Desemba 1985. Enteesaganya nga ziwedde, bano baateeka omukono ku kiwandiiko wakati wa NRA ssaako ne gavumenti ya Lutwa. Mu kaseera Obote we baamuwambira, musajja mukulu Yoweri Museveni yali Bulaaya ng'agenze kunoonya buyambi. Olwo General Lutwa ne banne bwe baamanya nti Museveni yali Bulaaya, baasaba abakwatamundu ba NRA naddala Salimu Sale muganda wa Pulezidenti Museveni okubeera nga bava mu nsiko bajje babeegatteko. Mu kiseera ekyo Lutwa ne banne baakozesa emikutu gy'amawulire wano mu Uganda ne bategeeza nti Museveni mu wiiki ey'okubiri mu mwezi ogw'omunaana 1985 yali agenze Lusaka mu ggwanga erya Zambia, nti era eno yagendayo kusisinkana musajja mukulu Kenneth Kaunda mu kyama. Era emikutu gy'amawulire gyategeeza nti musajja mukulu ono Museveni yalinnya Ennyonyi gye yagenderamu mu kitundu ekya Lusaka. Bino byakolebwa okwongera okuteekawo akacyankalano mu bakwatamundu ba musajja mukulu ono Museveni be yali alese mu nsiko. Era wano baatandika okubeera nga beebuuza obanga ddala kituufu Museveni yagenze Zambia kusisinkana Obote gye yali addukidde okubeera nga awaŋŋangukira. Lutwa ne banne tebaakoma awo, baagenda maaso n'okutegeeza nga Museveni bwe yakkiriza babeere nga bagabana obuyinza ebitundu 5-5. Amazima gali nti bino byayongerera ddala okutabangula enkambi ya NRA, era abakwatamundu abaali mu Sserwanga baali baagalira ddala okufuna amawulire agakwata ku nteeseganya ezaali zigenda mu maaso mu kibuga Nairobi. Era wano Sserwanga Lwanga ye yalondebwa okubeera ng'agenda e Nairobi okufuna amawulire amatuufu gennyini. Okufuna Museveni ku lukomo lw'essimu kyali kizibu, era olukiiko olw'owaggulu luyite High Command olwali e Luweero lwakkiriziganya balonde omuntu agende butereevu mu kibuga Nairobi abeere ng'amanya amazima. Sserwanga Lwanga yali amanyikiddwa okubeera nti musajja namige mu nsiko eyo olw'okuba nti yali musajja mugezi ate ateetiiririra. Tekyabeeranga kyangu kutambula kuva Luweero ogenda ku nsalo e Busia, wabula Sserwanga yeewaayo okubeera ng'atwala obuvunaanyizibwa obwo. Okuva e Luweero ono yayita Kayunga, Mukono, Jinja, Iganga ng'ayita ku Lake Victoria, bw'atyo n'atuuka e Busia. Ebyembi yadde nga Sserwanga yali akyusizza amannya ng'atambulira mu ga Samuel Kayanja Sserwanga, baamukwata ng'ennaku z'omwezi 10 Septemba 1985. Ono baamukwatira ku nsalo y'e Busia, era ng'abaamukwata be baali ab'ebyokwerinda ba musajja mukulu Lutwa. Sserwanga ono yagezaako okulimba abaamukwata nga bw'ali omukungu abamu abali mu nteeseganya, era n'abategeeza nti singa bamutuusaako obuvune n'obumu gavumenti ssaako ne Uganda yonna okutwaliza wamu bajja kubeera mbuzibu obw'amaanyi. Nti mpozi okuggyako singa bamuwaayo eri gavumenti y'e Kenya oba ekibiina ky'amawanga amagatte, awo lwe bayinza okuvuunuka obuzibu obwo. Olwo abayeekera lwe baakimanya nti Sserwanga yakwatiddwa, abakulembeze baabwe baatandika okutema empenda mu ngeri gye bayinza okumununula, era nga mu kusooka bayita mu nkola ya kwogerezeganya. Mu Septemba ng'ennaku z'omwezi 25 1985,
Abakungu abaakikirira abayeekera bano baagenda mu lusisinkana mu kibuga Nairobi nga bakulembeddwamu Museveni. Wabula nga bano baagana okwetaba mu nteeseganya ezaali zitudde ku Harambe House. Nga bayita mu mikutu gy'amawulire, aba NRA baategeeza nti ekyabaganya okubeera nga beenyigira mu nteeseganya ezo kwe kubeera nti omu ku munnaabwe yakwatiddwa naye ng'akyagaanya okuteebwa. Wabula yadde bano beekandagga, wabula tewaaliwo mbeera yonna eraga nti munnaabwe agenda kuteebwa. Abayeekera bano bwe baalaba nga guli bwe gutyo, baateekateeka okubeera nga bawamba ennyonyi ekika kya Uganda Airlines. Bagigozese ng'omusingo olwo gavumenti ya Lutwete munnaabwe. Olwo ennaku z'omwezi nga 10 Novemba 1985, bano baateekateeka okubeera nga bawamba ennyonyi okuva ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Bwe batyo baawamba ennyonyi eyali egenda mu kitundu ekya Arua mu West Nile. Era ku lunaku olwo ennyonyi eno yasituka, wabula abaali bagivuga ssaako n'abasaabaze abaalimu tebaamanya nteekateeka ezaali zikoleddwa. Ennyonyi yaabwe egenda kuwambibwa. Ennyonyi eno bwe yatuuka mu kitundu eky'e Masindi, abasajja babiri abaali mu nnyonyi baayimirira nga bakutte pisito. Omu yayimirira emabega w'ennyonyi eno, omulala ye n'ayimirira okuliraana abagoba b'ennyonyi we baali, era bwe batyo ne balangirira nti ennyonyi eno ewambiddwa. Bano baalagira omugoba w'ennyonyi okubeera ng'agikyusa agitwala egwe mu kisaawe eky'e Kasese. Mu kiseera ekyo, Kasese yali mu mikono gy'abakwatamundu bano aba NRA. Captain Justus Tinka yali ali mu kuvuga ennyonyi eno nga mulimu n'abasaabaze abaali wansi wa 20. Era obudde bwagenda okutuuka obwakalasa mayanzi, Tinka ono ssaako ne co-pilot we Kamuji yali omuyindi. Ennyonyi eno baagiyimiriza bulungi nnyo mu kitundu eky'e Kasese. Abasaabaze abaali mu nnyonyi bonna baali batidde nga bakankana, wabula Junior Field Commando wa NRA Frank Aguma Gumiisiriza bano yabaaniriza era n'abategeeza nti tebalina kutya. Bano yabatwala ku Hotel Mangalita mu tawuni ey'e Kasese n'abakwasa Deputy Field Commander Fred Rwigema. Rwigema agenda okusisinkana abasaabaze bano, yabasanga babawadde ebyokulya. Ng'ennaku z'omwezi 3 Novemba 1990, omu ku baali bawambiddwa mu nnyonyi eno yayita mu mukutu gw'amawulire ogwa Weekly Topic n'ateekamu obubaka obwebaza Rwigema olw'engeri gye yabakwatamu. Omuwandiisi w'emboozi eyo yayita mu Weekly Topic naye yateekamu ebigambo ebigambibwa okubeera nti Rwigema bye yayogera bwe yasisinkana abantu bano abaali bawambiddwa mu nnyonyi. Mu bigambo bye, Rwigema yagamba nti tubaaniriza mu nsi empya. Eno ngiyita nsi mpya kubanga mugenda kulaba amazima agali wakati w'obukulembeze bw'e Kampala ssaako n'obukulembeze obuli mu bitundu ebya NRM. Wabula tubeetondera nnyo olw'okubeera nga tubaleese wano nga tubakase bukasa awatali kwagala kwammwe. Ne ku lwa NRM ssaako n'abalwanyi tubeetondera ne ssekwetondera yenna. Ate ng'era tutwala okwetonda okw'ensuso eri abagwira abatali bannayuganda olw'okubeera nga muyisiddwa mu mbeera efaanana bw'eti. Wabula ate mmwe bannayuganda tetusuubira nti mutataaganyiziddwa nnyo kubanga tubaawudde bwawuzi n'abanganda zammwe naye nga mukyali mu Uganda. Mu kaseera ke mugenda okubeera naffe mugenda kunyumirwa era temulina kweraliikirira n'omulundi n'ogumu. Ebyo bye bigambo ebyafulumizibwa mu Weekly Topic nga kigambibwa nti Rwigema bye yagamba abantu bano abaali bawambiddwa. Olwo nga abakwatamundu ba NRA balina ennyonyi n'abantu be baali bawambiddemu, enteeseganya eza munnaabwe okubeera ng'ateebwa zeeyongeramu ebbugumu. Ng'ennaku z'omwezi 17 Desemba 1985, enteeseganya zaatuuka ku nnyooge wakati w'abakwatamundu aba NRA ssaako ne gavumenti ya Lutwa. Era bano baateeka omukono ku kiwandiiko ekyali kibagiddwa. Wabula Sserwanga Lwanga mukadde ako yali akyali mikono gya Lutwa ng'era baamugalira ku Nairo Mansions. Mu wiiki ey'okubiri mwezi ogwa January 1986, endagaano yatuukibwako era bw'atyo Sserwanga Lwanga n'ateebwa n'aweebwa akabondo ka NRM akaali kakalabiza emirimu gyako mu kibuga Nairobi mu ggwanga erya Kenya. Era abakwatamundu n'ab'ennyonyi gye baali bawambye ne bagita okuva ku kisaawe ky'ennyonyi e Kasese. Omukyala Gertrude Njuba ye yali omu ku abo abaali mu kitundu eky'e Nairobi era abayaniriza Sserwanga Lwanga. Ono yategeeza nti Sserwanga bamutwala ku hotel abakungu ba NRM we baali babeera. Nti mu ssanyu ery'amaanyi, ono yategeeza nti Sserwanga baamwaniriza okuddamu okumulaba nga mulamu era ng'ali bulungi nga talinaako buvune bwonna. Wabula kye basinga okujjukira kwe kubeera nti yali ataddeko ekkooti eyali eddugala, kyokka nga yali emusinga obulabika obulungi. Sserwanga Lwanga
Ajjukirwa nnyo olw'emirimu egy'amaanyi gye yakola naddala mu kubagasa amateeka 1995 era ng'ono ajjukirwa nnyo naddala mu kaseera we yabeerera omuwandiisi ow'ekyama w'omukulembeze w'eggwanga era nga Sserwanga Lwanga yasaaganga nnyo naddala ku mukulembeze w'eggwanga ng'omulundi gumu Muzeeyi Museveni yamuyita Muzeeyi Kiwalaata. Sserwanga Lwanga yafa mu mwaka gwa 1996 era nga yafiira ku lanka y'obwa Lieutenant Colonel.